oteekwa okulwanirira kyokkiriza baleme kikusuuza kuwa mu kirala. Yes. Abantu bonna abagenze mu masabo babasanze ne babalimbalimba. Togenze kuloga. Genda werogolole. Genda weetaase. Abantu bali bonna baweesiga n'agereza n'ekufe balaba ku TV. Babugingo bakayizi. Balina ebintu bya. Bakasaayi mutabo abo bonna boolaba beeganga dda. Obawulirizawo ne beeganga dda n'akuwa obujulizi bw'abantu b'otategeera. Ffe twabeeranga awo mu wino nze nkulidde mu kibuga. Naye nali nkyatembeeya mu wino. Awo wali ebizimbe bya Hamu mu Lujja. Twayitangawo mu Lujja lwali Lujja lwa Nakivubo. Walinga abasajja edda abatunda eddogo. Kyando. Naye nga bw'aba atunda eddogo lye okuliguza abantu mbu bagende batunde. Bano banvudde mu butale bwe Nateete, Kirekawa. Abazze nga ze kusubulamu bino bijanjalo babiki sente ne bazimulira akawombo agula eddagala ly'okutunda naye nga ekintu teyo mu memory lwaki ngezeeyo ng'aga nti abayindi abo bonna abali ogenda obabuuzi asonga ku lino ly'eddagala lye balina asonga ku maduuka g'abayindi asonga ku maduuka amiseera ate n'omuyindi tagenda kuvaayo ayogere naye nga asoma ku Nakivubo Muse Nakivubo Bulwa wonna bakyayita Nakivubo Muse era tekikyukanga Beni Kiwanuka kyakajja. Beni Kiwanuka luli waggulu. Kati twabeerangawo mu Lujja okuyita ku semini nga nti genda obuuzaawo n'amanya nga agalina genda obuuze Parakash genda obuuze ani n'abakugamba amanya nti genda obabuuze nti kyando omusajja gy'agenda Profesa Manyanga Peregesi biki yabawa eddagala ojja kulaba abantu basimba basimbire layini bakujulizaako tosobola batuukako agenda kuguza obutwa akujjako sente zakuwa mu gasiya. In fact Setaani mubi nnyo okusukka ne betumulowooza. Kyando yayina ekiguruupu yayina abavubuka nga 10 n'abawala. Kyando n'ava ku kutundanga eddagala ly'okutunda kati n'amanya nti basingozi bangi abaana baddukanga baffe Masaka nga n'amabeere gakyali matutu naye ng'alese afiiriddwa. Kati ekibuga ne kibeeramu abaagala abasajja okubawasa n'abaagala okuwasa naye okusinga abaagala okubawasa era ng'eddagala asinga diguza bakazi ng'akuga nti bw'obanga oguze eddagala lyange n'omala otuuka n'olinnya taxi n'otuuka gye wavudde nga twali akkwanye jangu enkyo nswazi jangu nkuddiza essente zo jangu onswazi wabula omuntu asooka okukwana kiriza ali wano nno tosasula leka kwongera mu ntabu tagama nti ali wano twogerenga babyogeranga tomusasuza wadde 10 gwoba osasula loogi mugulire ku mmere kakasa nti omuteeka omwene transport amutwala ewaabwe ojja kuba okyeyambudde okuva ku oyo baba takusimye kuwasa kyenjagala kwe kwambulako ekintu ky'okulako akugambako akwebakako akulabawo n'ayogera bingi kati ng'ayina abavubuka be nga 10 mwana abali awo abakazi baagulanga obutinga balwana naye mukwana nga kizibu nnyo okutuuka mu paaka enkadde nga tebanakukwana kubanga wagulanga anaakukwana ali wano naye nga bali ku bunnamwandu bw'e Masaka bwana buto oyinza n'okoza ndi kabeerera naye ng'e Masaka kalese tumaze okuziika bbawaako Sitaani mubi bannange yajja kubba kutta na kuzikiriza ndeka tubazisa myaka kiriza kimu kyokka ndi Sharifu gyagenda yaliwo munnange abawala bulunaku bwe bajjanga ne babakola bwe batyo loogi zaawo zonna nga zijjula kisanyi loogi zonna nga zijjula nga waliwo ekiseera nga loogi zonna zijjudde abantu nga bagula eddagala nga olyaddayo naga nti omusajja oli wa mazima akola olwampadde eddagala bankwanyi omulenzi nansanga era twebase ne balyoka babametta bulungi siriimu ekikoosi kyonna tewaliwo nnogo naye yennyini mwe yagendera fe abaliwo kati tetwali bakiguruupu ekyo ffe twalinanga site kanso esooka eveewo okwo naye kyewunyisa nga site kanso teyola basawo baganda ng'eyola ffe abatunda peti mpale gato ate nga ne bali balirana bali mu kutunda naye ng'essaawa ze batundiramu ffe tubeera eri ku kisenge kya Nakivubo nga tulaba balabe bisaana gwe obyogera site kanso nga tekwata balogo naye beeyera bokka Setaani yabeera n'abamalawo but now
omuntu bw'ataba na musingi munywevu kyangu nnyo muwugulira mu kaseera bwe kati naddala ng'abandi badde bamuzaamu amaanyi babakanya ne message ey'okwegomba kwabwe buli musumba anyumiza munne bw'osomesa ebya covid munafuna ku ssente ebya covid ofuna ku ssente okukakana nga nulya gabanye nange nyinayo abasumba bali wansi wange nga 50 nti bakuŋŋaanye nzije gavumenti bwe ne batenda bakuwa bobo bakuŋŋaanya babuulire ebya covid gumu kitundu baguze n'ebintu wano baguze ne material bali wakati mu kusuubula mu kaseera ak'okutaasizaamu emyoyo tukyasoma pawulo aga nti nwanye kakati okulwana kuno tubadde tukyakunnyonnyola wamwe bagambe twogere okunnyonnyola okulwana n'oleka ssente we ziri ng'ebyetaago obirina naawe lockdown yakukosa kyekimu naawe ekkanisa yo yaggalawo naye nooga nti resisting is fighting Museveni yajja n'ebigambo bibiri ne bamusuuzaako ekimu National Resistance Army n'asigaza National Resistance Movement naye bw'oba onootuuka mu ggulu akagamba ako akali wakati ke bayita resistance okeetaaga resist the devil and the devil will flee away from you. Setaani takudduka okujjako ng'omuziyiza kati okulwana kuno kwa kusimba kuuli lya lubeerera okutuuka ng'owangudde mu buli kulwana mubeeramu resistance butereevu because as this person is pushing you you resist naawe omuzaayo guwa kuba ku bikonde ani kati fate kye baatusomesa oluusi atolaba nga tekikoze naye nga baatusomesa to be offensive okay you guard olumba ponyini gw'olumba the other person oli omwetolooza lwingi yonna lawundi ne gwako kati n'oli na resistinga bw'odda otandikanga ayakatandika olina okulumba so mu kulwana kuno okulungi you have to be an offensive force tobeera ku defensive olumba olina okubanga buli kaseera setaani tomuganya kuyingira mu nju y'omukubira bweru nga Isirayiri bweto bewangula entalo ekubira n'amagye matono ebyokulwanyisa